Mugalu. Kanisa ya Uganda, are you safe? Anglican Church, are you safe? Muze temungamba kubeeranga Jonani Lumu. Kati mbannaddiini b'ekiseera kino abamu bw'oba otya okufa mugoberera Yesu Kristo. Mugoberera Yesu Kristo. Yesu Kristo teyatya kufa. Bwe mba temusobola kuyimirira n'abantu gwe n'ogamba sijja kubanga Jonani Lumu mbunammwe emisalaba egimu mugikwase Yesu. You cannot be the Archbishop. Statement ye bw'enaava mu Archbishop ate omwawula akole ki? Archbishop abantu abali mu makomera nga tosobola kwogera. Mwe mutunuulidde emmotoka nakimuli bye yabagambye. Mbunange temuntwala mbeerenga Jonani Lumu. Jonani Lumu yali alina abaana. Jonani Lumu yali alina omukazi. N'ayimirirawo n'ayogerera abo abaali batulugunya abantu. Okomya bye baali bakola. Ne bano Kazimba Mugalu, Archbishop wa Uganda, n'ayimirira mu bagoberezi. Kati abagoberezi balanganyisa batya ebibi nga bonna batya okufa. Kubanga tuzibayireyo kati yabalaze kyali Kazimba Mugalu. N'abalaga nti nabali abatya kubanga batta. N'abalaga byakola nti ye emisalaba temumunyumiza. Kati Bayibuli eyigiriza ki? Kubanga Kazimba Mugalu, Anglican Church yavaamu abasajja ba Misairi Kawuma abayogeranga ku kubonaabona kw'abantu. Abasajja ba Misairi Kawuma ku kuwambibwa kw'Abannayuganda, ku kibbattaka ku kusendebwa. Watulaze nti gw'olina side gy'oliko era otya okufa. Kubanga Kazimba Mugalu, yes bannaddiini bangi battiddwa naye bw'oba tosobola kugumira kufa tosobola kwenganga sitaani. Bayibuli eyigiriza bituufu. Anglican Church eyigiriza mu Bayibuli. Negwe bw'oŋŋamba nti temulowooza nti ne Kazimba Mugalu. Natulidde Kazimba Mugalu ye Archbishop. Simanyi njigiriza ya Anglican Church. Ne kati essaawa zino bannaddiini abasinga Museveni bamusinza businza. Museveni bamutwalanga Katonda. Bamutwalanga Katonda. Kakati Kazimba Mugalu byeyogedde mwabiwulidde. Tasobola kwogera ku basibe. Era Kazimba Mugalu ojja kulaba abeera mu ebyo. Ye yabagambye atya okufa. Kati nembuuza Kanoni Musiiwuufu. Gw'omukulembera Kanoni Musiiwuufu lwe twali tusabira Waiswa Mufumbire Namirembe. Kanoni Musiiwuufu yayimirira n'ayimusa eddoboozi lye. Kanoni Musiiwuufu n'ayogera ebibi gavumenti byekola n'abasaba nammwe bannaddiini. Katolaba nti Kanoni Musiiwuufu ye bayidawo be babasajja abeetaaga n'okukulembera ekkanisa ya Uganda ba Kanoni Musiiwuufu. Kubanga Bayibuli tojja kuyigiriza olwokuba nti mutidde omuntu, olw'okubatta, olw'okuba ayina emmundu. Katonda gy'ali. Bwe kibanga kyekigwe mutango gwo ogukwetaagisa okufaafa. Ne tojja kutuula awo muganda wange Archbishop Kazimba Mugalu gwogambe nti nze Kazimba Mugalu nange ntya okufa. Nange nina obulamu ndi muntu. Abajulizi abeegundidde bo tebaali bantu. Anglican Church naye erina abajulizi. Ne baayimirira ekituufu. The truth. Amazima geegaluwa. Nze baŋŋambako erubaga eyo. Katongole bw'oba oyagala okuwangula akalulu twagala okole ABC. Era abamwefu erubaga eyo baabikola. Ne ŋŋamba nedda amazima geegano nze sisobola kukola ekyo kubeera mu NRM kuwagira abantu bano. Naye amazima Bayibuli egamba ki ow'ekitiibwa Kazimba Mugalu? Bannayuganda mmwe mugenda mu makanisa. Naye Archbishop bw'ayimirira n'abagamba mwetuke emisalaba gyammwe. Abantu bajja mu makanisa balina ebizibu bingi, bano basibe bano baki. Tuli mu Uganda nga Museveni asobola osalawo n'agamba eyo temusaba misa. Eyo temukola bwe muti.
Bannayuganda tebali mu byabufuzi. As you say, they are suffering. Abali mu makomera baana b'abantu abamu baali tebeesimbye nawo bajja ne babapiikinga mu makawuli ne bamujja wali no ne bamutwala. Abo amajambere ka muntu abatta abantu erubaga ba edi mutu we batwala mu basement baana b'abantu. Kati Kazimba Mugalu njagala ddeyo dogmatic teaching ya Anglican Church egamba ki? Muze sijja ku Mbugundi yona lwa bamwitaani ono bamwitaani Jona ni rumu mbujo yagambye Jona ni rumu yali John Baptist era John Baptist omutwe gwe bagutemako. We need the John Baptist. Banadini temwetaga kubeera mu comfort zones. Waliwo ekiseera ng'ensi nnungi. Bayibuli egamba eti ayisa muntu munno nga ggwe bwe weeyagala. Muyisa muntu munno nga ggwe bwe weeyagala. Tuli mu Uganda abantu baavu. Tuli mu Uganda bali kye basalawo kye bakola. Abantu bafugibwa ku muddumo gw'emmundu. Archbishop omulamba Kazimba Mugalu n'akwata omuzindaalo n'akulaga yagenda kuweereza sitaani n'emitego gye gyonna. N'akulaga ye mutiitiizi ye yatya. Mbu omusaalaba mugukwase muguteeke ku Yesu. You are the leader. Kifaananyi kikyowa. Abagoberezi n'omubbi anajja ati agambe temumugambe nti tobba jagwamu nange nnemererwa nange ndi muntu omwenzi. Ojjukira Saga yali mu Anglican Church. Saga Archbishop Ntagali nga ayenze. Archbishop Ntagali bwe yayenda bangi bashedde omwesigwa abaani abo abawule ne bakivumirira. Ne bagamba nedda aveeko ne bamujja ku Ntagali. Kati right now Archbishop biki bye bagamba goberera Bayibuli oba goberera mufuzi aliwo. Bino bintu tugenda batya era tugenda sirika. Once we keep quiet ng'abantu baffe battibwa, abantu batulugunyizibwa, abantu baavu, abantu bali ku mawanga n'abali ku mawanga badduka nga bayina ebizibu. Kati mubafudde ba foreigners mubaleetera mateeka gabafuula ba foreigners. Kati Kazimba Mugalu ensonga zo tuzuulira bulungi zonna z'oyogera era ne by'ofulumya tubiraba. Naye abantu ba Anglican Church bwe mutalowooza ku nsonga zino ne muzitunuulira butunuulizi ne babalowoozesa nti bo bye boogera bye bituufu, mugenda bonaabona nnyo abantu ba Anglican Church. Kazimba Mugalu namwogerako dda. Bali omusajja bamuweeweeta, omusajja namulaba akubira Moses saluti ne mutunuulya Kazimba mu Anglican Church yavangamu eddoboozi ntagundi luwalira ng'ali Namirembe awo ng'ayogera. Ne kati ennaku enkulu tewali kiva Namirembe. Eddoboozi eriva mu Anglican Church teririyo. Bamusiiwufu be tulaba be bayita ku mikolo. Anglican Church erina abantu bangi. Muddeyo musome ku Church of England what is the meaning of Protestant. Muloza aba Protestant baavaawa ne gye beekutulako. They protested. Ebintu ebimu ne bagamba nedda ekyo tetujja kigobere. The originality of Protestants, the Anglican Church, Church of Canterbury. Lwaki baawakanya ebintu? Bo ennone ezimu mu kulembera ebintu nga you just look at them. Owekitiibwa Kazimba Mugalu abasiraamu abattibwa, abasiraamu abatulugunyizibwa bamuzaata babyogerako nga bamanyi okufa gye kuli. Era nja kugamba ebijja byewammwe Kazimba Mugalu ebiri ewaka bonna baafa bamaze kwogera. Bonna baafa bamaze kwogera.
negwe mwazise ennaku ezo kyogamba yafudde kwogera yafudde byabufuzi yafudde byabufuzi. So Bishop Kazimba banange tuyimusa amaloboozi, bannange abantu baffe bali bubi.